tewali okufa tewali okuseka kubanga ffenna tulina potential okufa buli atambula. Olwaleero Kato akedde ng'atambula bulungi nnyo ng'akutupa ne sawuti y'amaanyi. Nze ansinkanyeko ampiseeko awo ku ofiisi gwe mulundi gwe nsoose okwogera ne Kato ne tumala just ddakiika 3 era zze bw'ati naŋŋaabulaga ne mugamba ate Kato wange Kato nangwa mu kifuba ati naŋŋaabula kyakitu ne muganga ogaba ekifuba kya kitundu naŋŋamba obwedda ate nkunoonya nyina kyeggamba ate nange ne muga Kato nyina wendaga kati kankuneekonewo naŋŋaa bwe kiri bula nange ntegeka muzannyo ogwo ogwagundi naye ebbanga lyemmaze na Kato simuwulirangako nga basawuti ya ddoboozi nga kambwe nnyo nga gumu naye nga ffenna tetuyinza kumanya nti Mungu kyekyo ali mu kkubo. So ffe twawukanye naye essaawa zibadde nga 9 enza okuddamu nga bankubira banzuukusa nti inna lillaahi wa inna ilaihi raaji'uun. Kato takyali ate nga kwe okugera kwa Mungu ffenna kwe tutayinza kuzanyiramu. Allah bw'aba ageze ebisigadde naye oyo Kato wammwe musaazi. Kato is a comedian, abadde musaazi yadde mukulembeze. Kato tanyiika, Kato tajaawa, yoyo is there. That's why buli omu aliwo olwa Kato. Mbeebaza nnyo mwenna abavuddeyo. You know? Yes. Ekyo. So kyekyo bannange Allah kyekyo kyatugeredde. Opa Uganda webale kwagala bantu nze musajja wa Mbogo. So kyekyo tujja kuba tubategeeza ekikutte ku mukwano gwange si kirungi era kiwuliriza ne baŋŋamba gye ntabadde ntambulidde era nenzija nange ndabe mukwano gwange ono Kato Lubwama mbadde n'ebbanga eddene wadde siri muyimbi naye ate nze ndi musajja mukozi wa mirimu mirala. ono kankyagi ekitalo nnyo bannange Onorable Kato Lubwama afudde. Tuli wano mu ddwaliro wafiiridde afudde essaawa ndowooza ng'emu eyise. Ekitalo nnyo abadde mulamu emisana wonna bwate bwateekateeka ye abaamanyi kalenda eweddeko wako mileage weggwerako nga tosobola kwongerako kintu kyonna. So ebirala tujja kubibategeeza nga tuyita ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. Bwetutyo bwe tuli embeera mwe tuli. Onorable Kato Lubwama esiiza omwenkomerero. Obako message yono kitunyota papa. Kubiddwa essimu badde waka. Yoyo omubaka wa Kampala Honorable Muhammad Nsereko kwoteeka papa Mesa Kisemakula ne Abitex nga bavaayo kubanga bongera okuttaanya kubanga bo basobodde okubanga batuukawo ku ddwaliro basobodde okubanga omukulu Kato Lubwama addoseddwa tasobodde kubanga asimatukira n'abanga obulamu bw'ensi asobodde okubanga abuvaamu. Ono kisobodde okubanga kitegeezebwa nti ono asobodde okubanga afunyemu ati attack asobodde okubanga emuleetera okubanga ava mu bulamu bw'ensi eno. Tusaba Omukama omubiri gwasobola okubanga gulamuza kisa n'ebyamusobako asobola okubanga amusonyiwa. Kato Lubwama omulamirembe. Of course bwati Honorable Kato Lubwama embeera ye abwetyo bweri. Abayimbi abaddewo bangi nga bulabe Abitex abaddewo nnyo, abulabe Balunyu abaddewo nnyo, omukulu Mesa Kisemakula abaddewo nnyo, Muhammad Nsereko Honorable naye bwatyo abaddewo nnyo era embeera nga bwe muli omugirabye abwetyo bweri era nga bingi bikyajja. Tujja kubeera nga tudde ewuwe waka mu maka ge tube nga ate tukutuusaako era bingi ebigenda okuba nga ate biva erudde eyo mpola mpola. So tiimu yange yonna weeri ku ground olaba nti nno ekufunira oba ekusakira byonna bwe bigenda okuba nga bitambula. Semakula yogedde ku bulamu bw'omuntu ono. Mukwano gwe Semakula y'omu ku abo abayitako mu mikono gya Kato Lubwama. Emabega ddala nga batandika okuyimba bayitako ku mikono gye
era tayinza butamwogerako bintu bwe bityo oba oli awo oba butabaawo aba alina okubaawo olw'ensonga ono omuntu y'omu ku bantu abamuyambyeko ng'atandika. Honorable Muhammad Nsereko naye mukwano nnyo ogw'omukulu Katulu Bwama era obadde obalaba ebiseera ebisinga babeera nnyo bonna most time kubanga mukwano gwe nnyo ddala. Bangi nga bwe nagambyeko emabegaawo mikwano gy'omukulu no bangi nnyo era mujja kuba mubalaba mpola mpola bajja okujja embeera yonna nga bwegenda okubeera nja kuba njikutuusa kukosa ne ttiimu yange yonna ndaba nti omanya biki ebigenda okuba ngoba ebiriwo ku mbeera eno eya Katulu Bwama. Ekituufu kiri nti Kato afudde kyekiriwo kati.